nga nkootinga olupapula lwenkedde okusoma olwa New Vision mu kulukootinga ddo olugamba nti ku lunaku olwo lwennyini Alliance King aba ayimba ku stage ne wabaawo omuwagizi yayambise ku stage awo okwagala okumulya mu ngalo mubongako mu mbeera eyo ba bodyguard ba Alliance King ne bamanhandlinga bubi ekyavuddemu okuba nti nno yakoseddwa era n'atiirika n'omusaayi gwadde guva mu nnyindo bino nkootinga New Vision so bw'atyo omuwagizi oyo ndowooza yabadde alina influence mu bamu ku banne be yazze nabo omuntu yena yina ng'ali obaddeko ejjinja mu ba districts ez'obusoga ezo yiganga Kamuli Jinja abamu ku ffe twagendangayo ejjinja eyo Eastern Uganda masomero geeyo mu biseera bya debate naye muganda wange abantu beeyo nga tomala gakolerayo fujjo n'ovaayo bw'otyo nti waliwo akalwadde akaali kajja kalya era ne wano mu Mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita nuupu akalwadde ako mbasaba mwegendereze kajja kubatawaanya enkulaakulana gye muyina yamaanyi kajja kubatawaanya mu mbeera gy'otaddemu eggwanga emyaka gina 40 kakati si baabwe abo bwalabye badde manyi baabwe naye nga bagamba Kagabo yalina ekitya si baabwe kati basobola obeerawo ne bagumiikiriza bakitegedde balina omuyimbi agenda okujja ng'ensonga ezibaleese naawo si za political ideologies zogenda kubateekamu kati ate bawookola ensobi kyobalaba abasinga bwe bajja ku butuuti ng'obwo ebigambo bibeera kalukyuke tebamanyi ebyobufuzi kuba bakimanyi environment gye balimu si yaabwe naddala singa omuntu abeera mobilizing aba akimanyi tuba mobilizing si bafu baba tebagenda kufuna backlash but kyakayiga emusinga avaayo mangu nga ono bamugobanga ngamba DJ bawendongo nga bagenda ku disruptinga ki ekintu kyabwe numbers bazigana lingidde okumala weeks 2 okitegeera ono olwa kyakayigawe ow'ebyobufuzi Kagabo katugatta mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina yoli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. It was a circumstantial kind of arrangement. I don't think Bobby Wine, His Excellency, yabadde aveewaka yategedde nti no agenda okutula bagenda kumutuuza n'omuntu what wakitegera but yatuuse wali olwa ekitiibwa kinaki ng'alina okuteekinga ebimu ku bifo eby'omu maaso omukulu nga yakedde dda nga yeetyebese era nakutandisa walina gamba nti yeetyebese n'ogamba nanti yayanguye mangu nnyo saa zadde ziwera 12 kitundu nga ye yagusedde ez'okumakya yagenze kambeere wano sivaawo nafuna ne supagulu n'ateekako n'atuula genda naawe go Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. In Focus with Frank Antambi every Tuesday gwe tubeera naye wano ku Focus 360 the final channel nga bulijjo Frank soko obuuze kuba tulaba tubenga tusobola okusimbula VAR show. Yes, abatulaba abatuwuliriza ku lunaku olwokubiri mbeera mutaka mbeera mugenyi ku mukutu guno okubaka ensonga ez'enjawulo ezikoze amawulire mu ggwanga eya Uganda wabula mu kuzitunuulira n'eriiso ate ejjogimukko ery'enjawulo mukko kyoba twagiyita VAR. Ngenda wali okubala yini nenkubala yini nenkutiza nengamba goal eri offside oba goal enywedde oba penalty oba Madrid egenda kukuba 0 nga wekisuubirwa ebyo nabyo nambirabira wano kyoje twasembayo okukola wano wagamba bagende babikete twetaaga na kulanga nti oba tuli mu ddwaliro sibaba jjokera bulungi wagamba tayi homandawe kati ezogoro zali omana yeje bayita two leg tie. Yes, ezogoro zali ku Madrid egenda kubeera two leg suit zigenda kubeera kasikana 3-1 nga guli 2-0 ana mu 3-0 kadira kutandika auto sekenda mojja kuba bulungi abamani kati onana kye kizibu oba kipa kye kizibu tutekemu babiri njabi kubuulira ku show weekend naye nga bannange amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade the encyclopedia the connoisseur aka erinnya empya libampa the orange cat chekikompe kino kyolaba the orange cat. Man, you need an orange cat in the goals. I think also Arsenal tomorrow I need an orange cat. Otherwise Vini, Rodrigo, Mbappe, Bellingham, Valverde, Modric kama vinga wadetali mtu wamuonye ili abawa goal ezo zonazo ne 3 awona. It has been 491 days since Arsenal last conceded 2 goals in a single match. More than 2 goals. More than 2 goals in a single match. But it has taken Arsenal 30,000 days minus winning Champions League. Mkokata kosome. Kotekaliko. Saze nako. Anyway, ga olijo tubatosibwako Nana Hub Mouthwash. Nano nonga ye musawo wakamwa gwalina amannya agaguba awosenya ebibuno bireeta omusaayi ganyenyera ng'onywedde ebyokyo oba ebinyogoga Nana ekyo yakimala. Yakakasibwa National Drug Authority asangwa mu drug shops, pharmacy, clinics, supermarkets kubeera esamusamu n'abali emitala w'amayanja nga bafani ba Frank Antambi abasinga. Yes. Nana musange bannange mu outlets ezo bwezityo kike tuba tutegeeza nti abantu abali ebweru w'eggwanga mutera okwagala ebintu ebivaako e Uganda ebimu nga byakukozesa waka ebimu byakufumba so oba ogenzeeyo eyo gyobadde tutera okufuna ebintu ebyo ng'amatooke na biki ebivaako e Uganda era bagambye bannange Nana waali kubanga outlets ezisinga tamaze okuba nga tusupplyingayo Nana aberenga abayambirako ddala bannaffe abali mu Gulf Saudi Arabia Bahrain Dubai wona tuteeka abana bana abaleeta amatooke bajja bibatuusaako teekateeka nano okubanga namwe tumubatuusaako birenga mweyagalira ddala sembanga yakyasiza okutwala ettooke Dubai mugenda kuba mweyagalira ddala endwadde zonna zonna ez'amannyo akamwa byonna nana ebirenga ebigonjoola bulungi era nga bulijjo Solange women syrup yes ng'omukyala ali mu oba omuwala oba omukyala nga menstrual cycle ekuyisa bubi cramps ne zikuluma era bonna zibayisa bubi nnyo by the way waliwo mbw abagumu naye olumu munnange kiyinza okugaana kiseeza Nana abawa bonna abakyala Solange abeera w'abakyala bonna kasobeera tonna kugira wali ka menopause bina baby kati Nana Solange bayinza obutamugira nnyo Solange babina baby abo we batyo but abaana abalala
soberanga okyagenda mu nsonga zireeta challenges ya mugoba nga yeetaaga Solange so Solange ayamba nnyo ku menstrual pain oba cramps obulumi obwo ne mubeeranga musobola okuddamu okubanga mukola emirimu because abakyala mwe workforce yensi eno mukola emirimu egyewaka mukola n'egyeno kati nawe imagine interference ng'eyo nga Solange taliiwo Solange mukyala nga alina pain abasajja tulumwa nnyo oba manna agamba 3 days abagala ofuna Solange namba y'essimu eri 0774 499 894 kanjiddemu gumu 0774 499 894 bana ebeera ng'ogikubako Solange women syrup ajja kubeera akutuukako mu kaseera kennyini awo. Okay, Haji asinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako n'abeera nga asobola okusomera ku dduwa abangi bagenzeeyo bagamba bikola naawe osobola okgendayo wembeera ne Frank Ntambi kitegeeza munno watch. Yes, munno watch gye mba ntegeeza nti ku mitwalo 3 gyokka egya Uganda osubscribinga ku munno watch. Munno watch kyeki guba mutimbagano it's a network ekkuŋŋaaniro ya films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna awantu wamu exclusively togenda kubasanga walala ku internet okujjako ku munno watch buli VJ tumukolera katalogu ya movies ze munno watch bwe bulungi bwayo si tetubitabika kati goba yagala VJ Junior ngogenda mu katalogu ya movies zonna za tutadde okuva 2016 oba yagala jingo kyeki mu ISP Emmy uliyo KS bona buli VJ gwali owulidde ku munno watch kwali so munno watch kirungi kyayo nti nobeera olina bubezi simu osobola okulabirako munno watch bulungi nnyo gwalina Android genda ku Google Play Store alina iOS genda ku App Store o downloading application yo ebeera ya bwerere yo nga yo si ya kusasula ng'ezimu obeera nga munno watch ojja accessinga abalina smart TVs ewaka kati gwe mutindo gwe tuliko naddala bali ebweru w'eggwanga smart TVs Africa smart TVs ne wano genda ku app wali waggulu wali kigambo apps osearchinge otekemu munno watch ejja kubeeramu ogidownloading ogiteeke bulungi nnyo registration kyangu nnyo email address ne password yo password yange nze eri Arsenal will never win Champions League regardless of beating Madrid password manyi waliwo bakugamba change your password it is due to be changed so eruddewo nnyo so munno watch we bulungi bwayo nammwe abakolera ku laptops oba desktop ogenda bugenza otekamu www.munnowatch.com week ejja bamba osomerako ku films tugenda okureleasinga week eno eza Easter package ezijja beerako nja kubeera nzibasomera bulungi nnyo sebo mukama wange. Okay. Nga bulijjo in focus with Frank Ntambi VAR twagala gituuzaako tulina nno ebintu bingi tulina mpuuga okusisinkana Bobby sina kusisinkana okutuula ne Bobby okwetyebeka kati kiyite kutuula mu church okwetyebeka obeera tewayitiddwa weeteeka bayinza n'okugamba vaawokko naye mpuuga osisinkana Bobby mu church VAR gye tugenda buli omu yakirabye kirekawa mpuuga politically saawa zino nga tugenda mu kalulu yesaawa okwetonda agenti kati manyi wabeerawo ebintu bya pistol okusinga zinaabeerawo kati musisinkanye mu church kyangu okubeera ng'entandikwa etandikiraawo tulina Kagabo emubende eyo nga NRM ate we yayogedde ku NUP nga bamugamba gwe twakutegeera kirekawa political life ya Kagabo kadi mu NUP yo teriyo kubanga yo teriyo Mwanga Kivumbi yagamba yesaawa katugenda mu buli constituency babenga bakola ki bajjayo buli abadde n'emputtu naye ate all indicators show ndi ne mwene NRM gye yaddukira kadi eyinza obutabaayo tulina Alien Skin iganga byonna gyabadde mikolo gye NRM naye ebyavuddeyo ng'ate bagamba NUP yakoze eki yabayisizza bubi so Alien Skin yakubiddwa kuvuma Bobby Wine yakubiddwa nsonga z'endala okusinziira amawulire nga bwe gagenda twalabye omusajja nga bamukubye wano seweyo tagetye so nga bakuba oba balabye bakubye Kanyonyi manyi bana bakasuka Kanyonyi abakuba obunyonyi abo bali batageti mu ngeri emu endala ogenda kuba otutunuulirayo Daily Monitor ina kerese akatutwala wali ku bukadde 10 Senyonyi bwe yayogera talk shows zonna ezaddako ku wiki nga bagamba omuntu ali e UK ate oba America ayinza atyo okubanga atubulira ebiri e Uganda overtime President Museveni n'avaayo n'ayogera ne Senyonyi n'avaayo n'ateeka ekipapula ekyali kiraga nti court martial etteeka eryo biiro eyinza okuba edda okubeera nga ejja nga civilian naawe kukwata so awo tulinawokko nakatambike wampeerezaako omusomesa yabadde akuba embooka empitirivu kibooko ng'eno abayizi bafiira mu masomero tetumanyi nti debate kati weeri nti emigo gigibwe mu masomero oba
waliwo debate y'amaanyi nnyo naddala mu bazadde n'abalwanirizi b'eddembe simanyi abaana b'ennaku zino balina obulamu obukubu embooko ffe twali bagumugumu mukko naye simanyi abaana kaana kagenze kalamu ate infection ate biki kwegamba obulamu bw'abaana kati bukyasobola ffe nga bwe twayitamu kuba embooko ffe tuwazi emasiki bayira te mbali bagambye ziba 3 naye ennaku zino bano bakuba balinga bajja ati anyway Federation Chameleon yaza ye mulogonyamu teyakimiddwa nga muzira simanyi omuzira bamukimaddi tugenda kuba tutunulayo ko awo wabaddeyo press conference ya Bitusi oka video akatambudde nga Rema asimbye Karo Nantonge eriiso liri simanyi ne yabadde mu sheds naye ng'omwogula nga teyenye gwe mulundi ogwasoose okulaba nga dimpo ya Rema ebula kyana kiwala ekyo kya dimpo zaaboze naye tujja kutunako awo Omega ne promoter ani ono Nobert Omega nga akaaba bubi nga atayimba bulungi poze nkaaba omukazi omulungi omulabira ku nkaaba omulabira ku macha ndeka Omega yakaabye mbu Nobert alina bye yamwogerako ebyayisa obubisyo n'eberanga evaayo tutandikirewa VAR etandikirewa tandikireko iganga gy'omusoose gye njagala nsooke iganga eyo kyekyabadde iganga kwali emisikini nice naina wentandikira VAR gusale bulungi nno ngenda gusala bulungi ndi refari atali Howard Webb abamu akajozi kammanyi ebiseera biri akuba muggwamu 82 teyali mu kajozi twabakuba naye sijja kujjukiza munange ndaba ebiyengeyenge bingi password yogenda gikyusa Arsenal win Champions League ku lunaku lwabadde lwa Sunday side zeiganga eyo waliyo omukolo ogwali organizingiddwa Prime Minister Robina Nabanja which was a belated Women's Day celebration. Don't campaign. Okay. Anti ennaku zino bekweka mu bintu because olabira anti no zibera campaigns you cannot convince a Ugandan that a Women's Day which happens 8th March you can belate it up to 15th over up to 13th the following month almost mwezi gumu ennaku nga mukaaga eziyiseewo notatugamba nti etabira campaign so zezimu ku ngeri NRM zebadde nga gyekolanga mu campaigns ne mobilization zaazo nga zeekweka mu bintu ebimu ebirala so ku lunaku olwo Sunday nate Prime Minister yagenzeko eyiganga eyo okubanga bakuza olunaku olwo mu ngeri y'okupaatikawo nti bali mukuza olunaku lw'abakyala nenga itwaze campaign so abamu ku bayimbi abayitiddwa mwana mulenzi Alien Skin era bu video abasenga mwabula aba his arrival yiganga yali nungi nnyo he was welcomed bulungi n'agenda n'ayimba n'akyamusa crowd yali ekuŋŋaanyaawo but then tuba tutuuka mu kiro obutambi ne butandika okwesolosa akatambi ke nasooka okulaba kaaliwo kati Gravitenga agamba bano nno bonna bakyaliwo Gravitenga agamba teweekwasa DJ ddamu obyogere so video ya Gravity abantu baginterpreting nze bulala but that will be sagala eyingire mu kino kyenjagala okubanga nnyonnyola so obutambi ne bufuluma ku lunaku olwa Sunday ekiro nga amawulire gayitinganye nti Alien Skin yakubiddwa ku mulimu gwe yabadde agenza okukola side z'ejjinja then ku lunaku olwa Monday wabadde busaasi bwabadde bukyawe buti abamu ku bawagizi be ku mutimbagano ne batandika okuteekawo embeera ey'okubuulira abantu embeera Alien gy'alimu si nnungi nnyo he was almost killed n'ebirala then also wabawo video obulala nga waliwo abamu abali mu kuddamu embeera eyo nga bagamba twakukubye twalyose wabadde oyisamu principal amaaso n'ebirala bwavuddeyo kkobo obumu in fact waliwo n'emmeeyo omu ayogerwako eyiganga eyo gwe bagamba nti yabadde aduumidde era waliwoko ne videos endala ze nalabyeko ko nga omuyambi we alinganga era atambulira mu sentiments zezimu ezo webityo naye nga amazima teganaba kuvaayo kwoleka ddala kituufu kyakoze eki kyabaddewo nga nkootinga olupapula lwenkedde okusoma olwa New Vision
mukulukooti nga ddo olugamba nti ku lunaku olwo lwennyini Alien Skin aba ayimba ku stage ne wabaawo omuwagizi yayambise ku stage awo okwagala okumulya mu ngalo mubongako mu mbeera eyo ba bodyguard ba Alien Skin ne bamanhandlinga bubi ekyavuddemu okuba nti nno yakoseddwa era n'atiirika n'omusaayi gwadde guva mu nnyindo bino kotinga New Vision so bw'atyo omuwagizi oyo ndowooza yabadde alina influence mu bamu ku banne be yazze nabo omuntu yenna alina ng'ali obaddeko ejjinja muba districts ez'obusoga ezo yiganga Kamuli Jinja abamu ku ffe twagendangayo ejjinja eyo Eastern Uganda masomero geeyo mu biseera bya debate naye muganda wange abantu beeyo nga tomala gakolerayo fujjo n'ovaayo bw'otyo era abamanyi essomero bayita butiki Soga College butiki waliwo ne liri eddala Mwiri College waliwo ne Jinja SS n'amasomero amalanga 2-3 era in fact kikendedde bukendeezi naye nga buli mwaka wabeerangayo incidences ezimu mu post primary mipiira bino muyimbi azeret waliwo twagenda Jinja SS kankunyumizira akasitole katono nga nkyakwatagana era wadde nkyakwatagana naye nga ndine video junior nga tugenze kuba movie ne tugenda ng'omuntu yatuleese promoter tanatumalayo bulungi ssente ne tubeera nga twechanga obudde ne bugenda tuyingira essomero saa zaalinyanga 2 n'ekitundu era bisazaamu nti obudde bugenze awo kate emmotoka yaffe bagikoleki bajoche that is how abantu beeyo ate in fact abo nga n'abaana bato bavubuka bato 17-19 batolengera their kind of zeal and resilience mu mbeera eyo so ne ku lunaku olwo lwa Sunday kigambibwa nti omusajja oyo oba omwana oyo oba omuvubuka oyo eyakubwa bw'atyo yaddayo n'akunga banne era embeera n'ebeera ng'ekyankana naye bino byaliwo nga prime minister yakamaliriza oba okugenda ssaawa nga 9 kati Alien naye atambula agende mu mmotoka era waliwo ka video kemuli mu kulaba awo nga Alien yalinga ali mu kuddusibwa ng'alinga waliwo ekikasukiddwa waliwo alinga nga akuba oluyaawo wakati ka video kobeera oketegereza bulungi naye olengera the body movement olengera okutya okwabadde ku bodyguard abo nga bagazaako kubanga batangira Alien Skin bamugaadinga mu mbeera kiba kitegeeza nti embeera esajjukira ki esajjukiraawo ku stage oba ku kisaawe ne bamuddusa mu mmotoka then videos endala ze tulaba ng'emmotoka baafunye we bagifundirizza ne bagikuba kyabasazeeko kirabika ng'ekyabasazeeko emmotoka ne bagikuba mizibu nnyo nebeera nga kumpi motoka zombi we batyo then tulaba video endala eraga Alien Skin nga akubiddwa ejjinja wano wakati wano we wati yalianga sigida gye bamutaddemu ng'ey'obuwazo oba balianga bamudririnzeemu ekintu then tugenda okuddamu okulaba video endala ng'ali mu kubanga atungibwa wagirabye bulungi kakati that is the background gye mbawadde ekyavudde wali naye olw'okuba nti wabaddewo embeera y'okusoomooza wakati wa Alien Skin ne kampu ye n'abawagizi be n'abamu ku bantu abali mu kukkiririza mu nkyukakyuka side eno kyobalaba nti abasoose okulaba video ezo bakyambadde nga wogamba nti mu strikinga mu terrorism terrorist basabanga amaze okustrikinga abantu nti strikinze Pentagon era Bin Laden yagenderawo n'agamba ekyo kyaffe ffe abakikoze okwewala abantu abalala okutekinga victory ekinsonga laki bakikola okitegeera kakati ne wano waliwo abakyambadde amangu ne bagamba ekikukubizza wakoze statements ezadde zizoleya oba ezadde zisikakanya ensonga okusinza bonyonyola ensonga z'abantu abo zibadde nnyingi kale omuntu tali loved nnyo olw'ensonga ez'enjawulo but kyonyonyola what sparked off because ekyokuzala principle na biki byonna zenga abikola of course bina bye banyiza ate nga otunuulira east eyo si wava luuka otunuulira east kumanyi ga Bobby Luuka mangi era otunuulira ekintu ky'okugamba nti Eastern Uganda ne Central Uganda mangi nnyo so olina already abanyize abali awo nga tebakwagala kati woogattako nti ate eggaali ekubya omuwagizi ebikukubya biba bingi ndowooza nti oli wagenda okukunga bali already abatriggeringa because if it had been
King Saha kankuwa example nga mwagizi ya zeni bamani handling oli ne walizeyo mu gundi tugire Saha ababiraka abamwagala eno probably olwa beliefs ze somewhere nadala mu byobufuzi but kati wano okuba omuntu gwe bakubyo agambe okubanga yabadde breeding naddayo na triggeringa bali odenga balinyanga bali trigger hape mu mbeera ya security embeera nesajjuka kakati nekyo nyonyole ekiralo za kankongereko nga omazo kireyiminga nti okubye enkuuka like people have your history of beating fans ndowooza nakyo kisobola kubanga kyasajjudde nnyo embeera yes so kyembadengezako okuwumba okuteeka now into an analysis kati wanbadde baba background kati wantwolekedde kyatuleese olwaleero kale bijje entambi ekisookera ddala basebo ne banyabo kino njagala message eno egende eri 1 abayimbi 2 fe aboogezi nga tucommunicating eri masses nti time eno gye tulimu time eno eri very very sensitive time y'ebyobufuzi campaigns ne post elections we tugenda 2026 nga kuwedde tulina okubeera nga kisekinoomu gwe nga gwe weebeereramu awentandikidde era ngenda kuwa examples ez'enkino nti the political climate essaawa zino nzibu nnyo because masses be bantu abayitirivu ennyo are very very emotional mu kaseera kano olw'okwagala okukyusa status quo. Now wabeerayo anyone ng'ali mu kubeera nti nno tubayita ba apologists the apologists of the incumbents the apologists of the status quo to remain as is bagenda kusanga ebizibu bingi nnyo mu kaseera kano wadde wepo naffe abamu kubagezako ku challenginga status quo tugenda kusanga obuzibu bw'amaanyi nnyo mu bantu bali abagala status quo sigale nga kyekimu awo so backlashes nga zino ziwalabye eyiganga eyinza okuba nga yabadde ntandikwa butandikwa oyinza okulaba nti yes eyiganga baagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu luuka biki the hostility of abantu beeyo but nkubulira Katonda mu ggulu so is everywhere essaawa zino olw'ensonga nti ebintu essaawa zino muganda wange Zaneru nga oli wano ebintu ebikunyiga nga ggwe nga ebimu ku byo si byonna but nga ebimu ku byo buvunaanyizibwa bwa government eri in power okubeera nga gwe omuwi w'omusolo for example lukeera olunaku olw'enkya olina omukyala ali lubuto ogenze mu ddwaliro teri ddagala oyise mu nguudo mbi olubuto olukuuseemu amasomero abasomesa tebasasuddwa kugamba challenges ng'ezo in fact nga nesinga obunene ya economic inequalities eziriwo okukeewa kw'ensimbi mu nsawo zaffe n'ebirala nti buli muntu wonna waatudde atudde ku busungu bw'otalina kubeera ng'otestinga bugenda beera triggered when ekiri kye wayogera luli n'ogamba nti abantu tulinganga kimpole obuugi wano kungulu olengera olububi olwo olubeerako olwo n'olukwatako bw'otyo ogamba naye singa akagalo kasukkamukko kati ogenda kukwata mu magima kakati ye situation ey'abannayuganda bonna million almost babaze nga tuli abantu bameka million nga 5 twaweza 5 abantu abali obulungi ng'asobola okufuna ekyokumakya n'ekyamisana n'ekyeggulo tebawera bitundu 10 ku buli 100 I don't believe bawera oba okitegeera kakati biri ebitundu 9 nga balivinga below the poverty line nali nsomesa abantu luli nali nkebera mu statistics za yali report ya ni auditors general nti abantu essaawa zino mu ggwanga erya Uganda average income kutuwangalira $40 omwezi naye njagala ogattegattemu kati gwe musajja oli family man olina abaana bo olina omukyala olina obuvunaanyizibwa olina black tax ekugendako jjajja ayagala taata ayagala ani how can you survive in this Uganda at 400k oba okitegeera kati ebyo muganda wange Zaneru obeera bigasseemu byonna all factors omunnayuganda yenna yenna waali mu kaseera kano nga tugenda mu kalulu waalabira nti nno ke kaseera kalina status kekyuke hopes ng'aziraisinze waggulu injustices ayagala ziveewo alina omuntu gw'ataddemu essuubi agenda okumutuusa ku ekyo singa ojja n'oyimirira mu kkubo lye obeera ng'ayingiridde ekkubo ly'omusambwa ekkubo ly'omusambwa olimanyi nga baliyimiriddemu ekiyinza okutuukako gukwera kakati yeno embeera gye tukola ki gye tulimu in fact woba ogenze nti
mu kaseera kano mu nsi zonna because mulimu ensi ezimu ezigenda mu bululu naye because of the system gye bacreatinga nga abantu tebagenda kutuuka ku tension bweti nga gye tuli mu ggwanga erya Uganda kibala tubali tudrawinga nnyo comparison kale mu America they are Democrats they are Republicans Trump yasinkanye Obama ne beegwa mu gundi ate munnange biki ezensi ezo nazo zaliko mu kaseera nga Uganda kerimu essaawa zino but ne batereeza systems zaabwe ne zibeera nga zitambula bulungi nnyo tebagenda mu kalulu nga sika kufana kuwona naye mulimu ensi ezimu ng'ensi gye bayita Uganda ng'okulonda akalulu akabeerawo kuba a matter of life and death of those who want to protect the status quo who are using state resources in mukuzabiuzinga obo kitegeera they are using the military erina okubeera nga ya gwanga si ya munabyabufuzi ya fefena bali mukozesa judiciary mu mbeera y'okubalangirira oba electoral commissioning because balonda alangirira judiciary ne bayamba banongo busangu genzeeyo bali mukozesa each and everything ekyandibadde kya government mu kaseera ako okubeera nga status case galawo ne babeera nga applying state violence ku bannayuganda abayitirivu ennyo for the very first time banga lyengoberedde ebyobufuzi n'okusoma ebitabo badde sitabanga yo situation we yatuukako nga polling station tuli wano Kawempe oli polling assistant wa Luswa zendi wa Nalukola oli wa Nambi tuli awo nga bazita bateze zayingira za mamba biri nga ziyingide mu polling station I had never seen that before obo kitegeera zina kubanga zikuuma nsalo ngene ziyingira mu kalulu kyekikutegeeza akaseera akazibwe nnyo akabi ketulimu mu ggwanga Uganda nekikulaga n'ekifaananyi kyene bwe tujja so obigattagattamu kutwala mu psychology olwo baki kituuka ekiseera nga ffe abali mu kuguguba n'okwo bwe kutyo tufuna emotions ezawaggulu ennyo ne bakitaminga as affective polarization affective polarization yeetya yeeyonga emotions nga fear okutya emotions nga anger obulumi n'obusungu emotions nga enthusiasm eyo yebeera positive nti abantu be expecting ekintu ekirungi esatu ezo zibeera waggulu nnyo ne zibeera nga zidividinga mu social groups zetuwangaaliramu we zibeera zidivide the social groups zetuwangaaliramu ng'ogenda kusanga abali loyal then osange n'abagenda okuapplyinga hostility it is loyalty versus hostility those who are loyal to the incumbency babeerenga weebali then those who are hostile to the incumbency ne babeerenga weebali bakiyita affective polarization inga tetugenda kubeera nti nno ebitwawula their philosophies oba ideological gundi ezo nti munnange leka oli abagire kiri ono abagire kino mutambulire wamu in affective polarization otuuka nga it is hate tokyagala tewaliwo mbeera yonna embeera etutuusa ku level ya radicalism on all sides radicalism ku sides zonna abagala okuuma status quo n'abagala very radical there is no way of thinking together government let's wait for tomorrow affective polarization tewaliwo those who are loyal to the incumbency they are there then those who are loyal to the opposition they are there kati mutuuka mu mbeera eno nti omuyimbi for example era nga nkisinkinga mu bayimbi nti yesu omuyimbi oze kuyimba you come to give happiness because okuyimba tukutwala nti no kinyumu naye mu byobufuzi ebyensinga Uganda kituuka ekiseera nga okuyimba nawo kumatalinga tekigenda kubeera kinyumu because ogenda kulabikanga aligwe mu kusaagira busagize mu nsonga you providing a hobby mu kaseera ka affective polarization so message gyoyimba nayo nkulu so message obubaka bwoleeta onoobuleeta nga bulinganga obwagala okuyingirira bali mu ssuubi lyabwe ogenda kugibwako right ye egamba nti ze ndi muyimbi buyimbi ndi mu kusanyusa abantu they are going to come for your head that is active polarization ne ku side ena abayimbi abali ku side opposition bali era kyovola abantu tutuuka mu kaseera abantu ne bakwatibwa because of their endowooza zaabwe ne batwalibwamu ne batwakabako emisango ezisazibwamu alina amaanyi agakozesa okusinziira waagalina webale nnyo okusinziira waagalina ku side zaki zombi bakiyita abatya affective polarization ngenda kuwa example abadde nga bajja bagoberera mujjukira mu mwaka gwali gwa 2008 2008 omanyi kyali Zimbabwe simanyi waliyo akalulu kaliyo ndooza 2008 Mugabe yali akyaliwo ZANU-PF Robert Mugabe ne Democratic Change Movement for Democratic Change ya Morgan Shangarai bagenda mu kalulu ako
Mugabe kyalabikanga yakawangulwa bamukuba akalulwako naye because Mugabe era nga omanyi Mugabe yali aluddeko naye akozesezza state machinery okwewaŋŋamya okwesigazaako okubba akalulu okwaliwo abantu abawulira nti status quo yalina okubanga ekyuka ne bagirinnyamu eggere. Do you know what happened in Zimbabwe? Walaba ojjukira ekyali mu Moshanaland ekitundu ekyo nga wogamba Masaka yeri ng'ovudde Harare the capital, but there is what they call Moshanaland ng'abantu bayitirivu nnyo abaali aba movement for democratic change. Eyo time gye baakuba Moganisha ngalayo emiggo awo wonna naye nga abawagizi ba movement for democratic change eri nabo buli basanga omuwagizi buli basanga apologist owa ZANU-PF owa Mugabe Machete era ogenda okuva mu kalulwako ng'abantu I think balinga ebikumi 200 death toll we yali naye nga abasinga bawagizi baani ba Robert Mugabe because they were apologists obukitegera affective polarization webeera mu kaseera nga bali mu economic collapse eyaliwo mu ggwanga eryaki era Zimbabwe. Ojjukira mu kaseera ako batugambiranga nti nno omugaati ogenda osi mugandawo muganda wange nayo ojjukira batugambira nti ogenda okugula omugaati wetagagana na wilibaro ya ssente olina okuba ne biliyoni webale nnyo kati abantu abaali bawagira agenzeewa muganda wamu agendedde ddala okay sagala kubeera yambuukire ayinza okuyagala okumbuuzaako kakati ekyali Zimbabwe ngenda ku example endala ojjukira ekyali Kenya wano baneiba baffe era siru 27 mu kalulu akaaliwo Mwai Kibaki ow'ekibiina yali Party of National Unity yali ava then ne Raila Odinga wa Orange Democratic Movement era akalulu ako the post violence yaliwo ojjukira bulungi nnyo si abatuusa bano mu ICC webali ebintu ebyali e Nairobi n'ebintu ebyali mu Rift Valley. Nairobi nga abachukuyu be basinga obungi ennyo, Rift Valley abakalenjini nga basinga obungi ennyo. Abakalenjini nga bo bagamba Kibaki, abagundi bo bagamba ani Raila Odinga. Naye ebijambi ebyavaayo mu kaseera ako Machetes okwetta okwaliwo kwavaamu nga abantu bali 3,000 abaafa 3,000 mukulwanagana okwaliwo wakati w'abawagizi bagundi zombi ezo okitegeera ekyali mu ggwanga Kenya all because of affective polarization mu ggwanga lya nkutwali Ivory Coast mu 2010 mu kalulu akaaliwo. I don't think we are there yet. Nkugambye kakati extreme gy'okikubye nnyo. Ate uliriza. Uganda no one thought mu 2008 byenkugambye ebya Robert Mugabe nti the Zimbabweans bagenda kutuuka mu kaseera ko. No one thought mu ggwanga lya Kenya mu 2007 mu kalulu ako embeera egenda kutuuka mu mbeera gye yakola ki gye yatuukamu. Mu ggwanga erya Ivory Coast era mu kalulu ka 2010 ojjukira incumbent yaliko yali Laurent Gbagbo. Was it Ivory Coast yali Gambia? Ivory Coast. Laurent Gbagbo eyaliko ne Lassana Ouattara era nga Gbagbo akubiddwa akalulu naye agaaniddeko era emiggo ne givaayo businesses ne zookyebwa abantu ne battibwa ne abamu baba executinga mu public abali bawagirani abali bagira Gbagbo yali amaze okubeera nga amaamira obuwanguzi bwa Lassana Ouattara okukakananga abantu 3,000 bakoze eki bafudde n'obogeze mu ggwanga lya Venezuela walaba economic protests ezaaliyo mu 2017 omusajja oyo Nicolas Maduro nenga naye agaaniddeko okitegeera era Maduro yalemerako ate nga yalina abantu abali bamuwagira abali mu media abali babikkirira obubiibwe gundi ezo wezaaliyo baba targetinga ne bagamba ku NBS waliyani baliyo Kongo atambulira mu Chemusienta sijja kisagamba mu ggwanga ya Thailand mu 2013 abajjukira anti government protests ezaaliyo Yingluck Shinawatra nga naye alemeddeko nga ina Red Shirt Brigade eyo ninga buli bakubanga olukuŋŋaana nga abantu babayiikira batuuka n'okubanga batega grenades bombs eza grenade mu nkiiko mu nkuŋŋaana ezo eza Red Shirt eza Yingluck Shinawatra mu mbeera eyo apologies yabakuba so mukuwumba uddeyo waliko alien kuba byonna bino wadde obinyonyola naye ate VAR yandaze nti what sparked off was a fun manhandled. Nanti kino njagadde kigaziyamu because tugambye bafans bulijjo bafuna obuzibu okufuna those confrontations. Yes. But it doesn't go okay. Yes. Okay. But now the spark eva ku belief ey'ebyobufuzi ya alien skin ali loyal ku the incumbency oba kitegeera so bana abalala nabo abali loyal to
to the opposition ne besanga mu mbeera psychological emotions nga ziri waggulu anga ne fear nga we nabikugambye n'ekisembayo ndowoozera mu examples zenkuwadde waliwo kye bayita group identity theory. Group identity theory nga wembadde nkunnyonnyola ekyali mu Kenya bakiyita having a unified emotional response. Nti nno tulina okulalinga ku collective values zaffe ffe ng'abacukuyu ffe ng'abakalenjini oba okitegeera kyovula ati bano oba otunuulidde regions zino ze tulimu nti Buganda nga Buganda by default abasinga bonna bali ku side y'opposition. Lwaki? Because of the inequalities, the injustices is facing abaana bannambi of the incumbency eri mu buyinza. Kakati kyekimu ne regions endala nazo bose zigenda okubeera nga zifuuka. Eastern kino kigenzeeyo. Esaba zino walabye ekyabadde mu Northern Uganda balina campaigns ez'enjawulo zebali mu kubanga batwalayo eyo nti olutalo lwaggwa kakati waliyo peace abantu bebaka kutulo naye ng'omuntu kugamba yebaka kutulo tino enjala talina wadde ekikumi abaana tebasoma endwadde nga region yabwe yesinga obwavu. So it is just a matter of time nabo to wake up to fight for kyegambe kye bayita collective values ekigenda bateka mu group identity theory ekigenda okukomyawo era still kiri kye nagamba ekya affective polarization whereby apologists abana babagendangayo wabeera tebali kinda okuvugira mu line bajja kufuna obuzibu bwaki bwe bumu. Kuba nalabyeko obutambi nga regions like Mbale Tirinyi nga zigamba naffe tukulinze. Definitely. Ku social media osobola obbulaba. How can this be like, how can it calm down? One nti kibula mbadde ngamba nti message eno yaba artists. Ekisooka nze ng'omuntu omu I believe nti buli muntu aba ne right y'okukola kyayagala wekiba nga tekigenda kulumya baki balala. Musaawe eno ey'okukola ne musaawe ey'okubeera nti nno tulina ebibiina bingi you expect buli omu okubanga awagira ye kyawulira nti kyawagira for their reasons olumu zibeera selfish. Abamu baweebwa kasente baweebwa omugaati bajja kuprotectinga bajja gende wali omugaati we guli battered. They will go there. Nze ng'omuntu sikinaako buki sikinaako buzibu. Naye obuzibu buli mu ggwanga erya Uganda wakati mu kwagala okulekera ntambi eddembe lye ntambi sigenda kwekozesaako wakati mu kwagala okulekera omulala gundi ani Tracy omuwagizi wa PDP eddembe lye okuwagira kyayagala Tracy wajema alina omukulembeze omwekitimu n'akalulu kamu oyo yalina eddembe kati ate gwe ali mu buyinza kinatandikira ku ggwe leka Tracy awagire PDP oba jema ye nawe ofuna bagenda okuwagira mu mirembe naye mu ggwanga wano erya Uganda tikitandikira wano nti bangi abataweereddwa ddembe lyabwe okuwagira kye baagala mu mbeera gye baagaliramu. Obogenze mu makomera ga Uganda ddala mu byobufuzi abasinga ba opposition ebitundu nga 99 ku buli 100 lwaki gye bali oba kitegeera because of their political beliefs muba Trumpinzeeko emisango egy'enjawulo webityo kati oba creating already environment embi nti ne muganda wange Zaneru awagira PFF wa UPC naye tagenda kukkiriza Trace owa PDP kuwagira kyayagala kati mugenda kweteeka mu mbeera gye badde nnyonnyola ya active polarization wabeerewo olukonko ogulyawo so kinasookera atandika okugamba wawagira ebibiina kati nga Farmers Party because there are some parties nga wojeewa ne police ga you have nothing wrong you have no purpose okitegeera like and wa Farmers oba okitegeera kati mu mbeera eyo nti bannaffe bakikola ki bakyonoona kyekimu ekituusizza ku situation gye twalaba wiiki ewedde ng'omwana nga bayita Churchill ani Sentamu ali mu kifaananyi ne President Museveni naye ng'alinyanga eyakubiza kifaananyi ne Stan oba okitegeera okusinziira ku taata yo yali annyonnyola kyekitaza kyekisaa kyotuuka nti President Museveni as a president of the country ajja okuggulawo oba okucommissioninga oluguudo nga Lord Mayor tasobola kukola ki mwana eza kubeerawo bacreatinze embeera eyo bamonopolizinze ebyobufuzi nti bo bokabokayo bagenda balina okubanga bamatalinga so okugamba buno kigenda kuvaawo kitya kiyinza obutavaawo singa incumbency esigala ezannya ebyobufuzi mu ngeri gy'ebizannyamu weebityo tibigenda kuleeteramu abantu abalala okubeera nga bafuna obuzibu n'abamu ku bo nga bagenda kubeera baabwe ngaye tulabye situations nnyingi nnyo nga bo kennyini n'ababadde babawagira embeera gye babayisizaamu abamu bamaliriza bali kalannamu etegenda badda abamu bamaliriza bali mabega wa mitayimbwa abamu bamaliriza bo bennyini nga beebaabwe kati kitegeeza gwali eno ng'oyagala okuwagira abasajja abo waliwo movie gye ndi mu kulaba bagiyita Pablo Escobar eri ku munno waaki naye betandika bagamba nti omuntu yenna atayagala kumanya byafaayo
ogenda kubeera musiru nnyo kubanga oyinza okuddamu okukola ensobi ki kati tuli mu situation eya Uganda ng'abavubuka abasinga n'abantu abasinga tetwagala kumanya byafaayo kumanya ki ekyatuuka ku Zanele yali mu situation bweti ki ekyatuuka ku radio because ekyo kyogambye ekijja before ne after the generations I believe radio began breaking down after the tubonga now definitely until his death nga babagambye temudda mu show zaabwe jukira concert yaabwe yaliwo ya that is where depression started so ngoli artist nga you serve everyone nga tomaze mubuzo oli wa kibiina ki I think you have to tread carefully definitely yes embere ya alien skin nga tugivaako tudda ku mbeera ya Kagabe Mubende Kagabo ali kurare buli omu amanyi rare ya NRM ayogera akarwadde kanupu kubaka video nkalina banjagala nnyo nenkakuba akarwadde kaka kali kajja kalya era ne wano mu Mubende kabadde kajja katandika okukola ki akalwadde ako bakayita nupu baze mixed reaction abamu ne basanyuka abamu ne bagamba abatono nanti abamu okumaliriza wonna ng'olukuŋŋaana lw'NRM lugobye avuma nupu kiyinza kubaawo kityako saakategedde saawa eno nkyakeebuuza kyangu nkunnyonnyodde kye bayita group identity theory tibalina Mubende bonna ngo bakuŋŋaanyiza oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala biyitirivu ennyo ebifumbekedde mu Mubende era ng'ebisinga byonna buvunaanyizibwa bwa taata akulira amaka the presiding officer of this country tosobola kyejjako you have to be accountable now si basiru nnyo kutuuka nti okubya olukuŋŋaana ng'ebizibu ebibadde persistent for 20 30 40 years oli bukubineenyeza ekibiina ekyakajja emyaka 4 5 6 7 ki emabega tekisoboka kibayita yes but the movement 6 years kibayita group identity theory nti balalinga behind their collective values so bagenda kuwa emotional response ngobeera bazanyirako mu mbeera eyo ekyokubiri nti bagambanga eryokanga netonnya tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo ate egyolabye badde eyitaawo tebadde enkima ebakubanga eyambuka muti guno gyeyalikomye okwoleka ki ensigo obwerere bwayo obwerere omanyi nange oluganda lwange olwomulujja direct yes kakati mu mbeera eyo abasajja bano ebyaddala tebalina buganzi mu regions zonna obuganzi bwe mulabako obwo obwa masses abantu abayitirivu ennyo bupangise bugule bupangise kati bafuna abantu olw'embeera gye batutaddemu bo bennyini because bateeka mu mbeera y'obwavu obuli absolute basobole okubeera nga batufugirako nti omwavu yatya nti osanze omwana ku booda talina mutwalo guteekamu mafuta kubeera nga atandika lugendo omugambe kwata omutwalo guno yambala t-shirt eno tugende bali ku laali ogenda bafuna abayitirivu ennyo bwe tuvaayo tujja kuwa ekyebiribu lya nnyuka something like that so byebyo bibadde awo naye nga si babo bazze buzza kujjuuliriza olw'ebizibu by'obasanze balina ebyensimbi mu mbeera gy'otaddemu eggwanga emyaka gina 40 kakati si baabwe abo bwewalabye badde manyi baabwe naye nga bagamba Kagabo yalina ekikya netta si baabwe
kati basobola obeerawo ne bagumiikiriza bakitegedde balina omuyimbi agenda okujja ng'ensonga ezibaleese naawe si za political ideologies zogenda kubateekamu kati ate bawookola ensobi kyobalaba abasinga bwe bajja ku butuuti ng'obwo ebigambo bibeera kalukyubete tebamanyi ebyobufuzi kuba bakimanyi environment gye balimu si yaabwe naddala singa omuntu abeera mobilizing aba akimanyi tuba mobilizing si bafu baba tebagenda kufuna backlash but kyakayiga emusinga avaayo mangu nga ono bamugobanga gamba DJ bawendongo nga bagenda ku disruptinga ki ekintu kyabwe numbers bazigana lingidde okumala weeks 2 okitegeera ono olwa kyakayigawe ow'ebyobufuzi Kagabo because Kagabo is not a smart brain joyinza kudda onoga Kagabo yayogedde ekintu sensible doctor tubalabyeko bangi n'abasobola okubeera nga bajjanjaba abantu ne bakola operations embi abantu tebafa mwina this mentality oyo doctor that is a profession mu professions izo nera mulimu abakola ebintu obubi tolaba nko bawadde enguudo nga ba engineer balamba nogenda okutuukayo ng'oluguudo teruweza myezi 6 nenga okitegeera nga babikola dibenga lye kati ongamba doctor nenkola ntya bebasinga okutegeera mu nsi yonna nti no oli wabeera doctor okulowooza kwe n'okutegeera kwe ku preceding abantu abalala bonna mbadde ngamba engeri gyali doctor ayinza okuba ategeera ebya surgical ng'ebya politics byatategeera busiru kubanga sorry to use that word naye era ne twali tuli mu ssomero abatulaba mulimu abayita nga baga afinye pass degree ayise buyise ne surgical doctor ku pass mu ggwanga lya Uganda buli kimu kisoboka mpozi ngobadde mu ggwanga lya America muganda nga wakajja buzi nja kugamba buli amasomero agamu gesagala corona businesses zaabwe nga abana wala bana bali bazanya ngo omupiira ku national team nenga bafuna 25 nenga tagenda nkona mu kirasi nagenda nga bamuwalula ne watuuka eri nga afuna way out even the presiding officer of the Ministry of Education nkuwulira engeri gye yatulamu ebibuuzo sigenda ombuulira so Kagabo ogambye abantu be yabadde ayogereramu si babe yes babaleese buleesi kati babaleese nga ate like si ba NRM because NRM bagamba nti how do you know he supports NRM wabatayina intellectual content nga teri ngomutwe mulimu buugi kyembadde mbooza that is how best you can kyembadde mbooza omunyi wa bero tabula kati omunyi wa bero tabula you can tell who supports NRM omunyi wa bero tabula Kagabo kuba kati situation eyo gyetugenda mu ya eyeing for the card buli wamu Kagabo ayinza okutuuka ekiseera nga NRM era byetalinamu ne mu makadi kuba gye yalaga ayinza okuba yagendayo with an assurance nti mujja kumpa kadi naye nga ate waliyo naye ababaddeyo nga balinda kadi eyo emyaka kati Zanebu kyaka bulijjo toli mu Uganda obadde Australia Sydney wakatuukamu olina statement gy'okoze tine mu NRM olwagundiye byayogedde nti biki bikyayinza obutafuna nenkugamba you can tell who drinks bero okitegeera kakati mu NRM omusajja atuuka n'agamba nti nze nemba nsindise kidomola mu kirondi ajja funa nti abantu abalina entegeera ey'amaanyi enyeeso 10 mu NRM ebakuwa gundi kosa si yabifo nga 4-5 ejjula negwa ne ejjula ne wage gende Masaka kuba abasajja balina basi Kagabo is a true Kagabo is a true cadre, a true character of NRM okitegeera bebo you don't expect something much better anyway nga tweyongerayo mpola mpola njagala tuve kugundi ne ya politics yes tumalirize tulina okugenda ku Daily Monitor omutwe gwe bye Daily Monitor ate tunatuukayo tukyali ku personalities yes Rubaga twalabye nga essaawa yonna omukulu yeetonda kuba ekizibu kyali kyakwetonda sebwe kyali muntu kyayinza obuteetonda nga atuuse wa mukama Katonda ne bakuteekako yatudde kumpi nga Katonda atandikira ku ye oluva ku father batandikira ku ye kyannaku nnyo VAR eraga nti omusajja essaawa yonna ayinza okwetonda nadda and things go back to normal kyannaku nnyo ate sagala abantu banfune bubi ebibi ku bintu nze nganza omuntu ebyannemesa ogenda mu masinzizo kereziya naddala nze ndi musajja mu katoliki nenyinza okugamba nti kuva 2008 siirinyanko mu kereziya giba myaka emeka egyo kiba mingi 18 15 gattako wali 17 17 years sirinyanga ko stepping anko kigere mu kereziya not because leo kyali mu katoliki oba wabivaamu ndi musajja mu katoliki
akere wange neŋŋamba ekintu wala mu kereziya eno nga ngenda kutuula n'abantu abatukola ebintu ebyenjawulo mu society yaffe mu mbeera eyo kiyinza okunteeka mu mbeera egenda okubeera embi nzija ku mulama gugenda okusinza katonda wange gubadde guntutte n'osigaza sapule yo mu nju yo nenfukamira ku maviivi gange nengisaba oba okitegeera nti kereziya kuŋŋaaniro naye mulimu abamu abakozesa institutions twogera ku ya culture twogera ku ya religion because social base y'amaanyi nnyo era yanjawulo nnyo okubeera nga yaffectinga endowooza z'abantu nti olaba omuntu nga mujjumbiza ennyo mu ddiini nga buli sande tayosa oyinza ogamba omusajja oyo mutuukirivu nnyo tumwongere n'akalulu abeera nga aze kwesimbawo naye nga yebasinga olumu abamu si bonna abamu mu kaseera kano ke tulimu kennyininyini nga ne ba religious leaders abamu statements balanda okuba nga ba asharinga mu kaseera kano walaba olinga bannamawulire babakubye emiggo okufiirawo n'agamba mu provoking abamaki abamawulire kakati nze ebintu ebyo olumu they determine okuba nga ngenda mu nnyumba bwezityo nensigala wange bwentyo naye ng'ate ennyumba ezo baziteekawo kwerongoosezaamu but then it can't be repetitive omusajja oyo nga ajjumbidde nnyo ekyo kyeyali akyuseeko 210 bamusanga mu loogi nemuka omusajja eyo saagala tugendeyo njagala nyo tusigale ekifaananyi wakisiigasiigadde ekyo oyagala kukyonoona bwonoonyi tugende nnyo wali ku nsonga nti what is the message VAR egamba ki kale gwenzirusaayo nnyo nvuddeyo eyo tuveeyo tonfuula nti the show presented by eyo tuveeyo zanero olinzijeko so omukulu yesanga mu situation because now that is a church okusigidde ekifaananyi kya church webeera nti church kuŋŋaanya abalungi ba Bobi Wine n'ababi ba Mpuuga yekuŋŋaanya abalungi n'ababi church omusajja gwe kyonkookera nedda kubanze mmanyi lwaki baleeta church yes Jesus came for the sinners. I know. How would you start saying sinners don't go to church? But then that is the more place you should be attending all the time. If you attend every day, you have to redeem yourself. Why does it redeem? By process. Kakati, it was a circumstantial kind of arrangement. I don't think Bobi Wine, His Excellency, we yabadde aveewaka yategedde nti no agenda okutula bagenda kumutuuza n'omuntu what wakitegeera but yatuuse wali olwa ekitiibwa kinaki ng'alina okuteekinga ebimu ku bifo eby'omu maaso omukulu nga yakedde edda nga yeetyebese era nakutandisa wali negamba nti yeetyebese n'ogamba nanti yayanguye mangu nnyo saa zadde ziwera 12 kitundu nga ye yaguseddeza okumakya yagenze kambeere wano sivaawo nafuna ne supagulu n'ateekako n'atuula genda naawe go okitegeera buli wenjogera ku Mpuuga kakabwanga kajja kabwanika go okitegeera so mu mbeera eyo mukulu kale yamusanzeewo ng'alina okutuula ekyokubiri nti as a leader baba bachita having a diplomatic etiquette okitegeera tosanzeewo omuntu yes muyinza oba temukkaanya ideologies zammwe zizaawukana muli ba rivals na biki byonna but ekisookera ddala muli mu nnyumba ya Mukama mulina okubeera nti nekisookera ddala okwetoowaza mu nnyumba ya Mukama ne bakitaffe mu Katonda bagenda okubeera nga bali awo era nga waliwo n'akayimba akakubwakubwawo kati ota preemptinga mangu situation bajja kukubira akayimba ka tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyekitugatta kyetulaga nti Katonda yakola muffe kakati omusanzeewo gwokimanyi mu etiquettes z'okubuuza mu diplomacy singa nkuwa omukono kankikoleremu bw'Empuuga era gwolina ne kooti ya Mpuuga nze Bobi Wine awina ositukamu mu diplomacy osituka bw'oti nonkuba eye contact noddamu n'otula sekendi zibeera 3 naye omukulu yasigaddewo awo wansi olw'ensonga yalese supagulu atasobola kuvaawo bamukyusaamu ekyokubiri n'amuma ne eye contact kitegeeza is guilty of something mu diplomacy batusomesa ekitegeera but by and large conversation yonna yabaddewo nabadde ginyonyola abantu yabaddewo sigenda kugiddamu naye twagala tutunuulire the post meeting yes results kuba bali abakitegese because nga bagambye kyadde kitegeke abakitegese babadde balina results ze basuubira
So results wobo okola objectives zo kagamba okola research omala nofuna ne target okitegeera objectives ne target ki jomaze okufuna so tulwala objectives can they be achieved because objectives zinzo okubeera wali tulina essuubi ffenna lyakwagalana tolera bange essuubi lituuka ekisookera ddala mu situation eyo gye walabye wabaddewo omuntu omulongoofu n'atali mulongoofu mu mbeera the context okusinziirawo gy'oyimiridde webale nnyo now for Bobi Wine yakinyonyodde nga yakava mu church bamubuuziza n'agamba ebyaddala ife aba NUP not him ng'omuntu because abantu bakiconfusinga bagamba Bobi Wine alina obuzibu n'empuuga Bobi Wine ng'omuntu ayinza obba talina buzibu ng'omuntu obuli personal bwe njogerako but now this is mu kiseera kye tulimu nti this is politics this is leadership leadership where you provide alternatives eri abantu leadership where you have social contracts n'abantu mu ngeri gye mugenda okuba nga mutambulizamu ideologies enzikiriza yaffe mu busiraamu etulagira tolya mbizi tonya mwenge enzikiriza yaffe muki mu busiraamu nze ng'omuntu nzo oba sirina buzibu naawe oba okitegeera naye enzikiriza yaffe yeetugamba era obeera ng'okola ebintu ebyo nyinza giroddako ko wali mpolampola oba okitegeera because of enzikiriza kati ne mu NUP enzikiriza yaabwe teriyo nguzi teri zero tolerance to nguzi kakati okwatiddwa okwatibwa what did they do bakola forensic audit munda mu bo meetings zaatuulwa omukulu ne boogeramu the guy accepted according to Madam Betty Nambozi ndozojjukira bulungi nnyo the guy told them you let me go and prepare my family I'm going to come back I will make an official statement then I will be held accountable which we have never seen bagamba nti yafuuka musugu akanyanya gwe gukola gutya ate ogenda gudda tegwakomawo tugenda okuddamu okulaba nga waliwo factors endala ezebuildingako situation scenarios endala ezajja tugenda okulaba ate the man is taking offense wakati mu kwegaana eno maaso wakati wa reports okuvayo tino baafuna wakati bingi nnyo ebyabeerawo awo tugenda okulaba ng'akoze n'ekisinde ekikye tugenda okulaba nga abamu ku baali mu NUP bali amukkiriza bali ku side ye bali mu kukuba kibiina twogera ku Abedi Bwanika for example twabiraba so all those situations ezaaliwo they were expected and that is ziraga nti someone is guilty agala kubeera nga covering up kakati bwe mbeera mu meetings mu mbeera eyo one mu byobufuzi ebyaddala I don't expect an apology from Mpuuga because I think yali badde yagimakinga dda kakati wano embeera ya factors nyingi nnyo ezajjamu kaawo wakati nti mere apology won't mean anything olina kusigala ku kiri nga kati tulinamu kkone ku nsalawo y'omulamuzi ye yagamba munnange yazifuna mu butuufu kati there is no way is going to turn back agaye munaye munsonyiwe kino kyagenze bubi oba kitegeera but amidst of all that nti tulina Mpuuga essaawa zino nga tugenda mu kalulu ka 2026 nga yali alowooza nti agenda kufuna soft landing nga yali alowooza nti kasita bangobye ewaka ngenda kusajjakula era n'ekibiina ekisinde ky'ebyobufuzi n'akireeta kitwali tusuubira ffenna kigenda ganalinga amaanyi ag'enjawulo walaba line-up gye kusomera essaawa zino nga buli musinga omubuuza ng'omutaddeko pisto namugamba ogenda mu kisinde ekyo gy'oli soko olekemu katonoma nabye nkyabalabalamu bonna abasinga badda mu kubala ne kireka omusajja ng'ali totally naked essaawa zino mu byobufuzi Mpuuga is exposed Mpuuga is naked politically kibala nti wafuna situation ng'eyo eyakyagulanya gyembracingirawo nnyo because alaba nti eyinza okuba nga emwadde katawulo okwebikako ku bitundu bye ebimu ebiswavu so okukiwumbawumba munnange kyagaana oba tutunule tulinde the message that will come from there because message ebadde evangayo ebadde ekuba nnyo Bobi Wine kati Bobi Wine tannakyogerako yakyogeddeko n'agamba talina buzibu kati saidi eri yegenda kugamba etya kuba yabaddewo yekka banne tebabaddewo but ebyayogeddwako awo biyinza okubeera nga tetuyinza bijaba far-fetched okumanya but Bobi Wine has been consistent ku standi yaabwe ng'ekibiina nti ono bannayuganda
mwe mumubanja apology na accountability singa avaayo musobola okumusonyiwa batekitegeeza atera kuddingana byanjawulo oba kitegeera but politically if he comes out and apologizes I think it also sinks him some feet under is kati alina bakuta batya nolemezaamu paka tomanya nenga already is political career is political journey kale nga tuvuddeyo ku bitaano kati nawalidde mugamba lwafuuse lukaaga olukaaga olwo kale katugende ku kikumi ky'omu palamenti ekikumi ekyo bakukitegeera ekikumi ekyo naye kigambibwa ekikumi ekyo kiyinza okuba nga kyekyasooseeyo omutwe gwa Elementi ogwaleero ogulaga nti court martial essaawa yonna yandidda nedda mu public nga palamenti because Ssenyonyi nga nawe yali akireyiminga nti bawadde ssente ku coffee bill ne UPDF bill eyo omutwe gusoma gutya omutwe gwa Elementi olunaku lwaleero nga ennaku z'omwezi 15 April 2025 gusoma Jane back to Army Court starts olugendo lw'okuddayo nga kibategeeza wano nti ba civilians kubaddamu okuba tryinga mu Army Court Martial kutandika leero oba kutandise already wiki ewedde twafuna amawulire okuva ku lead of opposition Joel Ssenyonyi eyagamba nti obukadde obw'ekikumi obwaweebwa ababaka ba parliament naddala aba NRM and their friendly allies in opposition bwabaweebwa one okubeera nga babeebaza okupassinga coffee bill was it this year last year this year no was it yali ya this year early this year maybe then n'ekyokwagala okukomyawo bakole ennongoosereza mu UPDF Act yes mu UPDF Act President Museveni is so obsessed with his court martial ebeere nga yetryinga ba civilians olw'ensonga ze ez'ebyobufuzi ababaka ne basooka ne beegaana bonna abasinga tetufunanga ku kikumi omwali ne deputy speaker Tayeebo aba yakagera statement says white essaawa 6 President Museveni n'awandiika okukonfaminga nti no sente bakola ki bazifuna n'ayagala ozijustifyinga naye ng'ensonga za justifying sa tezikola ki tezigatta bulungi okusinziira ku ngeri gy'olabamu ebintu naye Elementi ekujjukizaamuko embeera abaka ba parliament we bazenga baweebwa ssente okubeerako amateeka ag'enkano ge bayisa at the expense of omuntu abonaabona Zanero okuva emukono 25 buli member wa parliament yezibika obukadde 25 ne bayisa ne babawo obukadde bwali obumaka zaali za kujjako ate in fact ozojjukira bulungi nti omuntu bonabona era beegaana era omuntu yavaayo n'ayogera ku ssente ezo yali Ssekikuubo n'atubira ne bazibawera ku Musa Court obukadde 5 Kayindo Tafiire n'avaayo n'agamba that is little money I even spent it in a night in a bar zaweddeyo buggwe mu 2011 mu aba opposition MPs mu parliament ey'omunaana kwolwo ba opposition rejecting obukadde bwali 2 obwali buteereddwa ku accounts zaabwe okubeera nti nno endinga oba batandika kye bayita prosperity for all mobilization gye bali bagala babayambe-yambeko bo ne bazizzaayo President Museveni nga tugenda mu kalulu awo 2017 wano mujjukira bulungi nnyo abaaliwo nti obukadde 29 bwali buweereddwa ba MPs buli omu okubeera nga bayambako President Museveni okukomawo nga bajjeewo ekya age limit abamu kubazizzaayo ssente ezo mwe mwali Robert Kyagulanyi Center mu batono ezo ne zigenda togikwatako 2022 wano mu June reports zaavayo ne zigamba nti buli MP yali receiving obukadde bwali 4 bribe okubeera nga bapassinga supplementary budget eyali erimu ssente obukadde billion 7.7 okugenda ku State House bonna babawaako obukadde 88 obwakagabo webale nnyo 2023 mu December MPs ne bagamba nti bawe obukadde 10 okubeera nga bapassingira 5 trillion supplementary budget imagine 5.2 bagiyise era wano speaker Anita Amongo n'adimisinga n'agamba nti ebyo byali bya bulimba tebakkiriza nko wadde wano n'omundi n'ogumu wano 2025 wano twakava oba we tuli ssaawa zino kyembadde nkunyonyola bali nti no ba MPs bawe obukadde 10 and their friendly opposition n'abali mu independent okubeera nti nno buba bailing out mu kaseera kano now wano ekisinga obukulu nti etteeka lino
erya okuwozesa ba civilians mu court ez'amagye ennaku z'omwezi zaali 31 omwezi gwa January ojjukira bulungi nnyo ruling nevaayo mu Supreme Court okujjawo ebintu ebyo era badde nsaba vijje ekisuule eke ezaneru onyonyole wano mpolampola abantu bategere ebintu bino bayisa ne bagamba nti military courts z'amagye like the General Court Martial lack jurisdiction over civilians tezirina buvunanyizibwa ku batali basirikale as they are designed to enforce discipline within the UPDF nga zaategekebwa nga kakiiko ka mpisa kwasa mpisa mu magye not to try civilians si kuwozesa batali bannamagye. The Constitution Articles 28 and 44 Constitution Article 20 meka 28 and 44 akawaayiro mu Constitution 28 ne 24 guarantees the right to a fair trial before an independent and impartial court. Akawa munanse dembe okuwozesebwa oba okufuna obwenkanya nga awozesebwa mu kooti etaliiko ludda etengeredde which military tribunals fail to provide. Kooti y'amagye yo tesobola kikuwa due to their subordination to military command and lack of legal okusinziira nti zo zifuna biragiro okuva mu abaavu oba mwaziddukanya ate ndowooza kyekyo. Yes, nti omwami Michael Kabaziguluka yekubira enduulu mu kooti negaya bannanze nze muli mu kontrayinga mu kooti y'amagye ejjukirako ebintu ebyali eri ekaseese byali yamutaddeko awo n'ebyokumuteekako muno yali agala kuta president yamutwala mu court martial. Court martial eyo nti mu kugiteekawo ekiruubiri ekyagiteesaawo ku disciplininga bannamagye bonga bo kwasa mpisa mu magye kyekoze obulungi. Yes, mu magye bonga bo naye kakati ffe ba civilians you cannot be subordinate to such a court eyo nga yo eyina rules zaayo okusinziira ku byamagye kati jurisdictions zaayo kuwozesa nga tezibeera mu mateeka so court Supreme Court nebikwashinga nebiranga bikola ki nga bivaawo. Essaawa zino President Museveni alina akatu k'amaanyi nnyo because ye nakunyumizako ko kufa kwa yali ani gwe nakunyumiza mu magye essaawa zino omwami oyo yafa naye bamutwala mu high court yo nemwejjeereza President Museveni awo ekiragiro ekirowoozo bwekyatandika yanegamba nti zino high court zino tezikola ki ebintu byeziwoza nsibikkiririzaamu. So Supreme naberanga waba ina political opponent we afuna oba akola kimu kisoboka aberenga amuchanolinga na jenu okitegeera era bangi abazze bateekebwa mu mbeerezo in fact obo bazze 220 mu kalulu ke twagenda mpaka essaawa zino abaana ba NUP abasinga abali eyo basuka mu 10 abateereddwa eyo awatali evidence awatali ki batu bakaseera ne abatwisting emikono nti accepting enti emisango mwagiza accepting enti Bobi Wine yabagamba kino weba tubawe pardon essaawa zino alina omuntu already ali mu kumulumya omuntu Dr. Kano Kizza Besigye gwe bamuwandudde eri mu court martial jeno mu high court obo kitegeera kati awulira naye singa embeera eyo tekyusibwa mangu nnyo nadde eri ayinza okutabeera na upper hand mu mbeera eyo ne mukana akaseera ketugendamu ak'ebyobufuzi wano singa babeera bakutte nakutwala mu high court ate bakuwa olukira n'akaseera we yavayo n'agamba nti yetakkiriza na bintu byakuwa bantu beyo obo kitegeera kati ayaga akufundize wali mukake akamagye because yabadde surviving ebbanga yonna nali yabadde Africa Uganda asurvivingidde ku nkola ey'ekiyeekera enkola ey'ekinnamagye military kyobola bantu tafuna na nsonyi nga muli mu kalulu ke Kawempe okubateekamu gundi ezo ne zijjaawo kyekimuli mu bwongo nti Uganda erina kufugibwa omudumu gwa mundu Uganda erina kufugibwa ku nkola ey'ekijaasi enkola ey'ekirekera yet we are claiming we are in a democratic government. Amateeka g'ensi yonna the international law nadala international human rights standards nga mulimu naago aga African Commission on Human and People's Rights aga prohibiting era military trials mu mbeera eyo eri ba civilians kubanga Ganda mining fair trial rights eyo biri mu international law obo kitegeera era ne bagamba nti military courts are not independent and often rely on evidence obtained through coercion and violate the principle of impartiality. So nga tuddayo ku ssente ziri nga bagamba the journey starts now. Yes. Sisobola okubeera nga president ojja n'adizidefendinga n'oli okuziwisa obuloowinga nti zizze
katulinde tulaba ababaka bagenda okuteesa ku tteeka lino webale nnyo ojjukira ekipapula bayinza obufuuka yes ekyapula ekyayita ne bagamba nti kati buli omuntu tujeteeka amannya gaffe ataafunye esaba zino nkikubuuza kuliko amannya ameka singa baali opposition abateekako nga tibe batono so wali kiba kizzeeyo yes nga kiyita okay nga tumaliriza tugendeko ko mu entertainment nyongero bajiga tuba tusibwako Biva Organic eno nga yeddanjabisa ddagala lyaffe lya kinansi bagamba Biva Organic emmere ddagala ng'akalango w'okawulidde so nga tumaliriza Dr. Jose Chameleone yakomyewo he's not happy about his welcome awulira nti he deserved more than what he got dala okusinga okuva ku federation ekyebuuzibwa if Chameleone can complain about his welcome then what about artist Emiya known Zanero oba unknown Zanero as an artist kangambe oba Frank Antambi gonofuna ku welcome oba ne Chameleone asaba too much because twalabyewo abantu yabadde ayagala welcome ki esingakaawo ekisooka in things I've been consistent about establishment ya federation nga wetalina makulu nnyo naddala ku side ey'abayimbi as someone amanyi art asomye art how art operates mu industries how musicians beeyisa batya mu mbeera eyo era nimbagamba nti establishment ya federation eyo teyina unless otherwise kiri fundamental nnyo kijja kubeera ng'esitula ku mutindo gwa music industry n'akatuke tulimu ssaawa zino lwaki njagala onzijukizeeyo ko omulundi Jay-Z yali agenze ku tour oba Jay-Z yalwala n'agenda mu nsi endala kwabo balina facilities nti bejjanjabira omwo but ngenda kuwa situation ya Kanye West yafuna road accident fatal accident yali yamaanyi mu 2007 neyamuwogola n'oluba yali avuddeyo mu koma ani yamwaniriza okuva e Chicago oba ne bakuba ebipando oba ne bakola batya. Was there anyone 50 Cent nga surviving okuba amasaso oba the game lwaki art oba artist kati you are a former artist ex-convict so bade gamba nti you are an ex-convict sorry artist waliko artist aba ex just intademu pado dormant artist webale nnyo dormant naye artists they are meant to be independent okitegeera they cannot be subordinate to fellow artists nga abakulembera because buli artist wali feeling nti naali superior than the other so tewaliwo mbeera nti nno we are going to subject ourselves to the command of someone mbuye president waffe for example tekiriyo in any industry njagala ombuulire president w'abayimbi Nigeria yani president w'abayimbi Tanzania wano wetuli baneiba yani kale Kenya obadde osinga okugenda wadulu wiki bade bali Rwanda ni president wabo w'abayimbi kale America yitulabira ku Google layika mu mbeere y'abayimbi tebafugwa abayimbi tebafugwa tebafugwa mu mbeera y'abafero artists kubeera nga bafugwa mateeka bafugwa policies zibafuga okitegeera nti bo baklashinga egos ziklashinga at time exit collaboration n'omuyimbi ncha mu falling out omuntu ndowooza nga artist you are supposed to take advantage of your opportunity definitely nti osiza ku kyakamiri nti abayimbi tebafugwa egos ziba zino clashinga kibula nti Chameleone asolisa Eddie Kenzo egaali wadde Kenzo agamba ye president then Kenzo talina maanya ate kukozesa gundi ye because tebalina statutory powers yawe yaze mu defense wamulabye nga bambi kakati saategedde kakati ki nabadde busy akati banaye atusonyiwa tusaasire kitegeera so at the end of the day Chameleone one aina self entitlement but that's what you expect from artists all over. They want to be treated like kings, they want to be treated like omanyi ekapa ngeje baje treatinga ebe yagala matanenga woje kuleje soka ne kwagula biba artists mu mbeere eyo. So it is about Chameleone's self entitlement and importance and also okubeera nti no ekintu kyabadde abala kizuba tekyavuddeyo nga yabadde ayagala amawulire wagasanikidde yadagala abayimbi bonna babeere mabega we ba artists bamini bafani media biki byonna but awutwavaawo the return is timing yes awutwavaawo was overtaken by events yes nti kati abantu balina ensonga endala ezibapressing Bobi Wine mpuuga mu church then Bobi Wine agenzeewo omukadde alien skin yes bingi so bisaanikira so yawulira bubi nga kyeyali asuubira
tekigoyinze side direction gyali ayagala mu mbeera eyo. Kale tumalirize. Yes, okumaliriza abasinga ba sponsors bange naboogeddeko okujjawo kubajjukiza na musajja wange MP oli gwe nakugamba akwagala ennyo MP wange oyo akwagala ennyo MP wa Bukomansimbi Bukomansimbi omusajja oyo n'agamba bannange nze Daniel Kimbugwe asiimwe lwaki Zanero oyo tomungambira nti nno mwagala nnyo Daniel Kimbuga asiimwe. Yes, omusajja ono sebo yeesimbyewo okubeera ng'akiikirira abantu ba Bukomansimbi North mu kalulu ke tugendamu era bannaye mumulabiranga ddala ajjidde ku kaadi yaffe yennyini mu kala zaffe ayinza okujjogisa. Yes, so bani mumulabirenga ddala mwami Kimbugwe Daniel asiimwe. So n'okubajjukizaako nnyo nagambako eri Airbnb wagiwulirako eri gye nagambako esangibwa side zaawo Enaalya Airbnb kwogenda n'obeera ng'embeera etambula bulungi nnyo ebisenge weebiri ebiyooyoofu obulungi nnyo. Yes, ebisenge bibiri nenga mulimu ebitanda bisatu master bedroom kimu then ebisande bibiri mu kiri kitegeeza n'obuza ne family yo musobola okubeera nga mubeera waawo embeera nnungi nnyo security ennungi nnyo ekinabiro kiyooyoofu ojja n'oba olina engoye eziddugala ekyuma kijooza ne zikalirawo mu mbeera eyo babayita ba Manot Haven abasangibwa side zaawo Enaalya oba oyagala okubeera nga obooking essaawa zino ng'onoonya Airbnb kuba ku namba y'essimu 070 55 8 3 3. Yes. Okay, we out.